tulinda omukungubazi omukulu Ssegirinya gwe yagamba yali His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Gwe tulinda ye mukungubazi omukulu. President gwe twalonda tuyina kirala kyonna kye twagala kumanya. Omufu waffe tulinayo wano baamutta. Giri emikolo eminene gye bali mu kutegeka eri tetulina kye tujagaza. Ffe tuli wano kukungubagira Ssegirinya waffe. His Excellency Kyagulanyi gwe tulinda nawe n'asobola okwogererawo tulina emizindaalo. Baamuwa essaawa 5 z'abayogerera. Abali eri ku mikolo gyabwe eminene bagibeereko. Ennaku yaffe obusungu bwe tulina ku gavumenti, obusungu bwe tulina ku matemu, tuli wano wewaka w'Abassegirinya. Poliisi, abanene ba palamenti ab'ebitiibwa batuule gye bali. Basule gye basuzeeyo wano twagalayo bantu baagala Ssegirinya. Wano twagalawo bantu bannayuganda abalumirirwa Uganda. Ab'ebitiibwa bali mu kusipendinga mbu biliyoni. Bali mu kusipendinga biliyoni wali beetala bali mu kusipendinga biliyoni. Abatta Ssegirinya bennyini bali mu kusipendinga biliyoni na biliyoni bamuziike mu bitiibwa. Ssegirinya takyalina bitiibwa byayagala. Ssegirinya mwamusse mwamumaze tetukyalina bitiibwa bwe mubyongereko. Ssegirinya mumuleke asisinkane Allawe. Abantu abamwagala abamwagaliza ejjana ababadde bamuwuliriza abadde baagala Ssegirinya aleme kufa be bali wano kati. Ab'ebitiibwa mubeereyo n'ebitiibwa ezo muli mu bisaawe tenti ez'ebbeeyi ate tugenda balaga nti n'omulambo enkya wano tetugujjaawo. We tugenda okubeera tugenda balaga singa wali mutuleetaka effujjo tugenda kubalaga nti nawe n'omufu tumugjawo kumutwala muziika. Ssegirinya takyayina bitiibwa byanoonya. Ebitiibwa mwamusse mwamumaze. Era tubategeeza nti wano we tuli weewaaba Ssegirinya weewaabwe. Eri gye muli mu kutegeka ab'ebitiibwa tenti biki tulinda omuntu omu His Excellency Kyagulanyi. Omukungubazi omukulu agenda okwogera olunaku olulamba ffe gwe tutunuulidde. Tetwagala kumanya simanya basipiika, tetwagala kumanya simanya baani. Twabawadde olunaku lwammwe Ssegirinya najja mu paaliyamenti. Mutuleke tukungubagire Ssegirinya waffe gwe mwatta. Mwamuwa obutwa kyaggwa tetukyalina kye tubaagaza. Temujja ku mufu waffe mutuleke mu nnaku yaffe. Gavumenti mutuleke mu nnaku yaffe. Temujja kusunga mutuleke mu nnaku yaffe ya Ssegirinya. Mutuleke tuziike Ssegirinya waffe. Tetulina kye twagala. Tetulina kye tubaagaza. Sente ze muli mu kusipendinga tezitugasa. Ffe wano buli omu asobola okwegulira emmere. Buli omu asobola okuyimirira mpaka lwe tunaziika Ssegirinya. Obuyambi bwammwe tebulina kye bukyagatta ku famire eno. Bye mututuusizzaako bimala. Mutuleke tukungubagire wano. Era enkya singa mutulaga nti mutuwambako omuntu nga temugoberera bye twagala wano wagenda okubeera mpaka lwaggulo nga tulinda mukungubazi omukulu His Excellency Kyagulanyi. Teri kirala bannange bye bigambo byange naye mukimanye nti tukuuma Ssegirinya wano. Waliwo abaagala okuwamba Ssegirinya wano. Tetugenda kukkiriza batemu tuwambako muntu waffe bamufuule mbu bamuteeka mu bitiibwa ng'ate ebitiibwa byabwe byali byakumutta. Tetugenda kukkiriza batemu kuzimbira ku lume lwa Ssegirinya. Tetugenda batemu kwefuula nti bakoze nnyo. Tetugenda kukkiriza mutemu yenna kulabika Ssegirinya mwamusse mumuleke awummule. Ssegirinya tandika okulwana watugamba ojja kulwana mpaka ku nkomerero. Ssegirinya lwana n'olunaku lw'enkya nga tetunnakuziika weerwanirire. Teweebaka. Lwanirire eggwanga watusuubiza togenda kwebaka. Ssegirinya tafunye mirembe baamuwa obutwa mu mwaka gumu. N'olwekyo n'olutalo lwe yalutusuubiza
tumusuubiza nti asobola okwerwanirira era tuli wano tetugenda kuttira muntu yenna kumuttira ku liiso kwofuula nti atufuddubalako awamba omulambo gwa Ssegirinya agufuula ogw'ebitiibwa. Ssegirinya takyalina kitiibwa kyayagala. Ssegirinya abadde mu struggle, abadde mulwanyi. Mwamuwa obutwa, mwamusse, mwakimala, mutuleke ziike muganda waffe mu bitiibwa ebyaffe abantu aba bulijjo. Tetuyina bitiibwa byammwe bye mwagala mu bya paalamenti. Ssegirinya bamuleese mu paalamenti ne mwogera abamu ne mwekweka gye muba mubeera. Tetuyina kye tubaagaza, tetuyina kye twagaza babitiibwa wano, mubeere n'ebitiibwa byammwe. Ssegirinya mwamugoba mu paalamenti ne mubuwa obutwa. Abadde yasigala nga w'abantu ba bulijjo, mumuleke babeere naye. Muve ku Ssegirinya okwefuula abamwagala ennyo, okwefuula abamutegekera nga mwamutuusiza ku kino okuba nti yeebase wali. Tetuyina kye twagala gavumenti yenna eyayita ewa gavumenti okujja wano era tubuulira n'obuli wa famire alowooza nti agenda kukuta n'aba gavumenti nti bawe wano ezzalawo, nti baleete wano amawaazi. Tugenda kubakuba, tetugenda kubasaasira, tetugenda kubasaasira. Buli wa famire alowooza nti analeeta wano amawaazi akolagane ne gavumenti nga Ssegirinya baamuwa obutwa agenda kuba naye ayisibwamu. Tetugenda kumuleka, kukkiriza paka kuggwayo. Abaana njagala mubeere bagumu, buli omu waali kasoba ng'oli wa Nuupu banange beera mugumu, kuba ffenna tulina okulwana paka omukulembeze waffe ng'alinnye ku ntebe, omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu gwe twagala ku ntebe. Wonewayamba n'abatta na bameka sawa zino bassa omwana waffe ono naye newayamba n'amutta. Tetugenda kupowa ge mazima, tugenda kufiira atalinda ekyenkya. Ekyenkya mukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu tumulinda wano, agenda kubaye mukunkubazi omukulu. Ne banatutiisatiisa naye ye alina okujja ne banakola byenkanaki. Sawa zino bye bakola babikola okutiisatiisa omukulembeze waffe aleme okubeerawo wano. Naye banatutiisatiisa baleete amagye ag'enkanaki, baleete abantu ab'enkanaki. Alina okujja wano kuba sawa zino omukulembeze waffe agenda kwogerera essaawa 5 kuba omufu waffe yalaama yakiteeka mu kiraamo. Abalala bonna ne batoogera naye ng'omukulembeze ayogeredde essaawa meka? Saawa zino enkya alina okutuuka wano ssaawa meka? Era enkya mumulindirire, alina okubeerawo. Wali ne banaaba batugaanyeeyo wano alina okubeerawo n'ayogera. Era ssaawa ezo zonna baminisita bonna tetubeetaaga kasita babanga tebatugasa. Twagala abantu abatugasa. Abantu abatatugasa tebajja, basigale ewaabwe balye ssente zaabwe nga bakola ki bwe baagala. Kula Katonda n'ensi yange. Obudde buno tuli mu kuziika Ssegirinya. Gwe munnamawulire tolina kumbuuza nti Ssegirinya yafudde ki, kubanga naawe ekituufu okimanyi, n'ow'emyaka 2 akimanyi. Wabula ffenna tokimanyi kyamuse. Woba tokimanyi kitegeeza toli mu Uganda, naye woba oli mu Uganda kitegeeza okimanyi. Kyetwagala kimu, omusawo teyeetaagisa. Olwedde naawe okimanyi omusawo agamba ki, olwedde okitegeeredde emyaka 4 ng'okimanyi, kati ate oyagala ki ekirala? Kaakati kyetusinga okwagala kimu, batulekere eddembe lyaffe bakole ki? Abasawo babadde bamunuunamu butwa ate babadde bajjanjaba ki? Basooka ne bamuwaayiriza, simanyi olw'ebijambiya, simanya bijambiya ebyekisiru. Omuntu azimbye eddwaliro atatta atya abantu. Kati ffe ebyo tetwetaaga bimanya, wabula batulekere omufu waffe tuziike omuntu waffe mirembe. Naye kino tekigenda kukoma. Tebalowooza nti basse Ssegirinya biwedde. Ate tebalowooza nti bajja kutiisatiisa abantu bonna nti gundi bakutiisizza simanya gaana okwogera amazima. Ekyo tekijja kusoboka. Nze wenfa oba tosse famire yonna, Ssegirinya waafa tosobola kutaba Ssegirinya bonna mu Uganda. Aliyo meseji yange. Mpuuga bye biki simumanyi.
Impuga we Masaka kadate we bogera ku bantu mfe mpuga tetumumanyi impuga akolera Museveni kati Museveni yalina okumanya mpuga na mujute nzantogedde simanyira kumanya wawa ayitawa asangibwa mu kibiina ki empyo wawa maliko simumanyi mbuuze ekirala bakadde baffe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tutuuse okusaasira n'ab'ennyumba eno nganze kansala Uzairu ow'Omunyendo ng'ate mu Nyendo zenkulira Okunga Masaka mu Nyendo nze owakunga agatta emiruko egyo ebiri gye basaze mu Nyendo ku kibiina kya NUP tutuuse okusaasira kwaffe eri muganda wange muganda waffe yafudde omuzirango nange ndi muzirango ne tulina okunyolwa nnyo okubeera nga tuviiriddwako omwana omuto bw'atyo abadde ow'omugaso abadde akiikirira bulungi ekintu kye ekitundu kyakiikiriramu ng'era abantu bamwenyumirizaamu nga talinga waffe w'e Masaka ne waffe Masaka omuntu oyinza n'okumubuuza akiikirira nga n'akakopo takakulaga naye ng'ate tulabye enkulaakulana bingi byabadde akolera kuzimba amalwaliro zino ambyulensi okubeera ng'ayamba abantu ba wansi tusaba Katonda agumye ab'ennyumba eno naffe bannamasaka okuviirwako omuntu ng'oyo kitukubye wala ng'ate n'obusiraamu okuviirwako omuntu oyo tusaba Katonda abeere ng'amusaasira era twebaza na bonna abantu abazze wano ne bannamawulire abakoze omulimu gwonna okubeera nga basaasaanya ku Uganda yonna mu nsi yonna TV ezo tuzeebaza tubasaba Katonda abatuwangaalize kubanga mutukoledde omulimu omulungi okubeera nga ate mutubuulira ebifa mu ggwanga n'ebibiina byaffe okubeera nga bituusa amawulire ku bantu g'owansi sijja kusukkaawo mwebale nnyo wanje ensasagge eri wano ekyamazima poliisi yekozeemu obuzibu nze mbaddeko endi emmanga gye baategekedde era naakavaayo kati tewannayita na ddakiika 5 emiggo mbalabe nga bamenya kalitunsi naye nga ki ekibalwanyisa ab'ennyumba bo baleese disiko yaabwe yakabula ssuku ate bo bagamba baleese viba kyokka ab'ennyumba bo bagamba n'ekibiina nti biyinza okubaako obutwa era ng'ate kituufu kuyinza okubaako emizindaalo egyo obutwa kati ne kibeera nga abantu bagyekengedde ne bagaka tuleete disiko ezaffe era ne bagaana ne batandika obbakuba embooko awo embooko neemyuse nze nsigadde mu katebe eri nga ntudde paka embeera weekakkanye naye security tugisaba ebeere y'amazima bonna ebakuume ekuume ab'ennyumba n'ebiragiro by'abali ababa bagize kubanga birimu okubeera nga mulimu abeeyagaliza mu parliamenti nga baagala ate be bayuuya ekibiina ate be baagala okutegeka kweggaa ne babeera nga tebali fair and fair. Abaana kirabika babatutte kubanga bali awo mu katuunsi we beekwese nange tubayiseeko awo ne batubuuza ne tubagamba nze kati nze ow'ekkanzu n'enkofiira ekiro kati nkole ki ondaba ndi muzeeyi kati nkole ki ne batukubamu ttooki ne bagenda naye nga embooko zimyokedde awo era nsuubira batutte abaana bangi kwekubanga nga bwe bakoze kubanga ndabe beekweka mu busaka awo abasirikale babadde nga n'abaana ba Honorable Kirabika abamu bamanyi ba Munyendo babadde bambadde ebigundi ebyo bijaketi nsobola obbalawa kubanga nze mbamanyi waliwo ab'omu kitaka bendabye n'ab'empugwe waliwo bendabye nga bakola ki nga babadde balina abasirikale nga babagamba ffe kyetwateesezza Honorable yatugambye disiko emu yeyina okukola era ndese bagitisse bagambye weeva ku poliisi miliyoni 3 moloka badde yina okukolera wano kubanga okukakkanamu ne mbagamba nti kale omufu tebagenda muleete wansi gye musazeewo omufu ajja kusigala eri kasita wakulu awo ne bakuulingamu kasita tubagambye awo nti omufu ayinza mu paliyamenti yammwe esigale eyo n'eri wasigale omufu eno ne bakkakkanamu awo ne bagamba abasajja bayinza otusinga amagezi
tugira tukakkana nga wenviiriddeyo bwentu kuba naakavaayo mwebale nnyo kalese amannya kansala Uzairu mu Nnyendo ate nze Wakkunga Nnyendo yonna ogiraba nze ngikutte mu ngalo ku kibiina ekyo ekya Nuupu era ndi w'amaanyi nnyo nsaba Allah abeere nga mpa amaanyi n'obuwanguzi embeera yonna nankubadde ndiziseeka ni nange ebyobufuzi binnyumira kuba nali mu DP ne DP nenjivaamu ekwasa ennaku era mmwe abali mu Nuupu Mukama Katonda abawa omukisa kubanga yo balina amaanyi ne bali batusiba katambaala ku maaso ne balaga nga ne balya ssente ng'omubaka waffe waalya ssente bw'atyo n'abeera ng'abuzaabuza naye bwonna ebitalo tebwali baddewo ne lwakuba wali amusindika emabega nti kibe mwebale nnyo mwebalire ddala.